Okati TV neera. Ne bambuuza ki ky'oyinza okujjukira ku Simba mu myaka 2 ekisi ky'osobola okujjukira ogamba kino kye twakola naffe twali tetumanyi nti kisobola okutuukirira. Ne mbagamba nti emukono eyo walugazi waliwo omuwuliza waffe eyalaama nti bwenfa banziike ne rediyo yange ng'eri ku Simba. Banziike neki ne Simba yange ebyekisinga ekyo bannange mu kiraamo kye siryambu kyaliyo bwetuyiga ekintu ekyo abazungu nebagamba kituufu bamuziika ne rediyo ye gemaanyi agava mummwe mu rediyo yammwe Simba. Era bwe mbalaba muzijukira ebintu ng'ebyo twagala bakuumira mu ssanyu eryo tubenga buli omu mu ssanyu eryo afunamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Sebo General Manager Ani mama wana kifuwe ebintu bino alikikuwajja kujja kufuna kulafe konde. Are you set Caxton and okay tugenda Okulala yana tugenda butereevu ku kisawo kya muwanguzi tugenda butereevu ku kisawo kya muwanguzi General Manager tuli mu basali yana tugenda kisawo kya muwanguzi General Manager again tugenda kudda mabega tusookedde ku top tukirire because General Manager alina kuwalaga mangu nnyo ate alina okukola omukolo ogusinga munene. Kale njagala tugenda gatta engalo zaffe tugenda yana tugenda kuyimbirako tuni ki eya Neyimbira byange ye musinga okwagala. N'omusono oguliwo katuba gwa kwambala kisawo kyambala musayi ne musayi mukama bakolere mukama kolera mikula mundanga nakukola yakamanya kamanyi kyobakolera Yes, thank you very much. Kali kaka. Very much. Thank you, General Manager. Ladies and gentlemen, Mutoni nyini administrator nalyoka ja aida bali luno ate yenga akwasa Vice President Kazikomba. Muteteko.
kale bwatyo Kazikomba naye nalyoka akwata ebbaasa ye bwe bugalomba Kazikomba. Okay, kakati Kazikomba ne chocolate Christine genda ne Kazikomba yo ne chocolate bwe mwategere sente ze bulungi nnyo ate omukolo gw'okuzibatera kwa account kuberenga kugenda okutandika kati abasigale tutuule tuleke tugende mu awadi ziza Birimani okanga mu kubaasiza ono nekulumba lindako buli omu ajja kululwe. Yenda bakanga mulimba lwasalinduka lyatabula limba lugenda bwe luti ze leero otuuse okuyomba ebyekikulu kubanga mu nsi mulimu abakola ebinyiiza waliwo bye bakola naawe ne weewuunyanga ate akimanyi nti byakola akola byakiwere kasooke ne bano abanyi bawalagi bo bamugula bamwagala abatoola n'ensimbi kyokka oluyiiwa yatefesi n'agita yonna n'agifunyanga ekidomola ekyokye nzizeko abakazi mwattu nammwe mwasobera ekiro kyonna ati osulowooza nfa bwebuuca kumma kyateyeekosooka n'ebweru omusajja neyeebuuza yiike basuze ndita abamaledi abo nabo batunyiza nnyo ku lunaku luli olwo okubala akalulu batandika bulungi obwefinane tweyagala nga batubuulira byonna ebiba bivuddeyo gwe masaka ono wa yero iyafunye 2 bw'ate owa redi afunye 10 bwe wagita ebbanga ate ne babivaako rediyo n'engikyawo eyange n'engikuba teke abafuuwa emintini nawo kyembuuza otuula obulungi egaana okukola emugifuuwa musiika n'emuleze n'ettule nga n'ekibuga ky'emasaka ekirengeza kaise okokokamaanyokomu Birimani nalyokaja Birimani afuna ebbaasa ye yana namufuna tiimu ya Birimani n'esambira byange bwetyo yeyawangula omupiira gwe n'esambira byange n'afuna akakadde kalamba ka tiimu ye y'okuwangula n'esambira byange bwe bugalo obwo ngaloza mwenda sizuli. Aya Birimani okay, ne basa y'okuwangula eya kakadde. Okay, omwana kubana omulala n'abeera kubawala Sweet Eclair. Sweet Eclair. Sweet Eclair. Sweet Eclair mwanamba la msika nembabuza kwa mwana kijia. Are you sick? Nimula msimu Yakobo. Abasajja kanya kadulu kabafukira ekizibu mwaka fokuta. Abasajja kanya kadulu kabafukira ekizibu mwaka fokuta. Ofungu deskati wanezi genda musangu nini kalukaga. Kuyika nakanyawo yosula ngala nainga okalunge. Wanachiwala shanaiba chana shajule muza na kwa checha kana. Atichiwala kibala watitwala kama kodi yayika. Nabadinga bachile mwaka watitwala kama ligaminyo gotega. Next ye mwana mulenzi OTT. Amanya OTT kabejja kube kachiri kuntiko. Bebazaako bayimbi bannange mwenna tukyali banembera nga tuli bayimbi abakulu bakikonye mu stamp kamba wakayimba sola bali azamani bannange mbale byenkolako bwemba ndi waka naye kirungi genda biseemumpa obugalo bannange mbale byenkolako bwemba ndi waka naye mbasabye genda biseemumpa obugalo luno olunaku lw'abakyalo olw'ogwokusatu nga 8 nzijuukira mpaafa bwemba ndunyumya obudde bwali bwakumakya ku 11 ebikunda n'ebisambo eringenda emirimu naalongo kyeyava mbagira mu ssaalongo ogw'okwala obuliri n'obufumba ekwennyiribyo nasooka ne muboggolera nti ng'ojooga agenda
musomera etteeka nga nze mufumbi nange nesisemba nakyo okumwanukula tezokameza konzireka nja kuba nfumba bwatunga kwata mu nsawo ye nga mpalupiya nga nzikirira akatale nnoonya embeera bannange natabaana olunaku olw'eddunzika amatooke nafumba gali kutanga yeefaaki wano mukuloza omunnyo nga nsiika enva katono nzimalewo okuzirya nga nkyafumba obuziwe bwavudde mpuuka okunyumya ebyomunju okuyatula musana mupendu bulungi otiti Kachiri Kachiri wavuddeyo obuwagizi obw'amaanyi ennyo omulundi guno. Thank you. Bano abaana ne Makedo bali Kachiri naye Kachiri alimu ekkula ye nga bagitegedde bagenda okukola ki okumuyita. Amanya Pilipili Bullet Kamali Kisasi banaye balamusiza mwebale nnyo okujja ate buli ali wano muwanguzi mwanyinaza abadde tannafaana mugambako ng'ekituufu tena obugagga byose notundeko n'akasente n'ebisolo by'olina osaanasaaneko n'ebibumba nga babayerema tena obugagga by'ebyabo baana akati kamaze okukutuka esaawa neddiza ebintu era ndiwadde obuyirabuli ewaleze katasalawo ojumukyeyo obukyeri sawa okumi n'obutto nga tubala sebagula ojambonakolo nekulisukumangu nawe omanya obukyeri guwooma nnyo ng'enobeka ettooke ette bisale ery'ennume yalibongoola eyakula eppango eyo bweba temaze ejjuma buyita abantu n'asala enduusi ku nkondo ndabyeko embuzi egiraga etuwoomera ekyenka nawulidde alunda y'empunu ntabyansajira ejjuma omwanda obuvubukafunzeekao okyenkubuulira ngabanya ewanga otwalayo okubyenda ekinyumba musiikira enjeeko ababanga bamanyi okutwala mabonna amakutu sonkaaza ebigere eby'okuwa ssebo mutwe n'eddiba ebyo byange byattunda abakyala abatudde ebyotasi b'emmere emakamu nankwako baaba nga kyaliwo atemya banamwandu bano banvuma embalika kekaseera amala g'ettima kyamugagga nga kyendaba nkisiba n'ennyumba mugijjeko soleyo nagyegomba baaba ng'agigula siinayo tondeka amakulu n'ekikko ebiteeke mu bbaafu muzito wandabyegusa emiti nsawo okugenda mu nsanvu era leero ntwala kasatu neesiibe ngaze kati nzimba mwanyinasenafaanana tubalifa mulundire enkoko zammwe basse baabazinga obufuuli teko nga bamudiruuta suuka muteekeko bbiri zisigadde nze kati nnyinizo n'abaani bewebadde bafuuli neesiibe ngaze kati okugula mwanyinasenafaanana waliwo gunize. This was my best song. It was era okay. Obadde oyagala okambira amanya n'eddoboozi baagala etobye origino omu yekka mu Uganda atavuganyizibwa ow'olulimi obubiri sijja kusookako kamu nga kisoose kwebazaako etasiima ebula akola ki agiwa kantwala omukisa okwebaza bakama baffe abaddukanya Radio Simba, okwebaza taata wange Jejje Semanda, muganda wange Rihanna, anko wange SULA, bannange bayimbi bannange ffenna mwenna muli bawanguzi era ffenna tuli bawanguzi. Neebaza nti Neyimbira Byange tandesenga bwe najja. Ekyamazima kambajjukiza abaana bamukusooka
bwe nali nzija wano najja na gomesi era nga ndaba ng'okwambala empale nga nswala naye kati ssebo nze mubanda waazo kitegeeza nti olwalo lw'ettaka nalukola ki naluvaamu so kati nange ndi muntu waki wa kolansi nebaza Radio Simba omulimu gwetukozeemu nebaza omukyala Nakitoba abadde atufumbira akamere bannanga awatali kulya fwe abatasomako tugamba nti food fast for the fools awatali kulya tewali kigenda wa maaso omanyi ndifuna byabufuzi bwetandikaogogala jogera nyo bati gasula owamwe bagala entobye zunosonze ekundasiba bale bugerere ekindese banonzize mbagambe ababyususe nnyo namuokusoba ogenda n'omuweka gaali n'akavuga nekamutuuyanya okukira olubimbi nasobera kulya kusinga nekudunga n'oluusi akutuuse ku mugolo egyolagaali yenna natuuya nagazira lingala otula l'okubugo aba byakubeko ng'ate takutwale ku lusozi gy'ogenda waca takusoboze kutuusa gyolaga omukyala nefaako ebigende nempanika nekuwa nekutuzimba byonyego nebatema gyogonda okusinga n'eryenvu nze nondekaawo nga ntaawa erero nesoboddeyo mbabuza baami abaki obugaali temukyabukyanga bwenyoolekakyanga akagaali n'owejja n'obwerindoyiwendusa okukira ekibata mubaleke abamanya okukyanga bugaali sibasola ebirende gombe buli muntu yefuba kagaali kavuge oli bwakusinga akabugero gitambala mubaleke Asedi. Kantwala omukisa guno okubeebaza mwenna bakontesasi bannange mwebale kubeerawo management ya Radio Simba mwebale kutwagala mwebale tusembeza na kutuzuulira bitone bye twali tetunaba kuzuula beebaza nnyo beebaliza ddala kubanga kati tutuuse wala abafuweyo ndowooza obanga bakube kaliwa kabakuba aka etwalaba ebulaaya abalimi wabula ndi munyivu Katonda lwaki wantonda ddala n'onfuula omulimi nsangibwa bwansenemanga ku musajja ebibanja by'abakazi bingi mbirima watonda abakazi gwe n'obayoyota n'obawa ebibanja buli omu alina kike kyokka n'obakola ekintu wabamma abalimi bonna bapangisa bamembu beewakwasa abalimi omusajja yeboosi ku nsi yalisa abalimi yabasuza bonna abasiibe ku miguwa bali basatu bokka tebatambula kwetaaya lwakubanga bakambwe ukwaba abalimi n'ayogera kwendi abalonga ababiri abambala kooti emu bano bampyokamala nze ndi muwamba ate naye nze bammenya bwe tugenza okulima abalongo bammenya babeera mu kwewuuba beekwata na ku nze bombirira emimabega ne balyoka bammenya ng'akoola ebijanjaalo nze mbumbati z'abakazi bamanye nti nsobola Abooluganda Mukama yeebase. Bannange neebaza Mukama olunaku olwaleero, neebaza Mukama olwa Neyimbira Byange. Bannange nze nali shy nnyo nga sisobola yadde okuyimirira mu bantu naye Neyimbira Byange yanzijayo. Nasobola okwogeranga n'abantu nti bannange mujje mumperekereko ate nga nabo banzikiririza mu butuufu nakyewuunyanga. Neebaza Neyimbira Byange
Tendereza omusajja oyo eyaddira otunyola tusamubaza ffe abasajja ne batenyulira ne batuwa ne ssente nga banoonya tunyoto era ye musajja oyo eyaddira abasajja n'abawa emikweri nga ne bwe basira kamala tegwerera abange nga ye bokyamaanyi mungu ye musajja oyo eyakola ekkubo omwayita omutwe gwange nawe kubayo toki totunula okakasoba ngojayo munange oli mukayimba ka gospel seno tiwasamuze Okay, Mr. Zini. Magazine yewunyisa inakola yajjanga muli oba ku quarter final. Magazine yava mu studio nga akaaba. Kagamba simanyi. Era omulwaka guno nagwo kunsobedde oba kiki naze nga mpulira baasi zange oba anyandogedde mu studio. Naye Katonda mulungi teyasobola kukkiriza nti asobola okudda mu mpaka n'agenda paka okubeera in the last 6. Bannaye mwebale nnyo mwebale ddala Balidde Neyimbira Neyimbira Byange bannaye ati tuli basajja bava igulu kiri kitya ndoya wana logonzo uno ntuuse baana bassebo omukyala wakatibwe w'omukwana akusaba nkoko abetta abaali b'amapeera amatugunda ne ovakedo nakuwenga byamusanyusa era n'omwenge gw'eddanga agukuba agukwasa n'ensonyi naye omwenge gw'akatyo kano omuntu agwa n'ekuleti n'etamala n'asaba n'enjaye ogwo omwenge gw'eddanga omuntu omu kuwuzika ecupa ava mu njunga agiyita ttooyi ate nayingira ttooyi nga gyayita ekisenge ky'ennyumba tibw'aba ayagala okukebuka ate olwo ayingira mu nnyumba nayiwa olukyakya mu ddiiro bw'aba amaze okukebuka ate olwo yeddira mu ttooyi nayiwa wabanga waliwo ekintu kyemwetaaga okuyimpuluvinga mwenna nkibabuulire twalowooza tumugenda kyezuulira naye n'omwaka guno kyabalemye kankibabuulire mukyalemeddwa okuyinvolovinga audience gwe gwennyini n'obagamba nti bwentwala bwe ntiwuddamu bwe muti kubanga ekyo tukibakkiriza okiwulidde omwana kakati oluyimba nga lwa magazini mwenga musobodde otuddamu mangu nnyo ekyo kyemukolera ddala ne audience kyeba ekola ki kyebeera erina okukola baziyita participatory approaches bw'otazikozesa ku mulembe guno omwana oli n'agikozesa aba akulese mayiro yoyo magazini isibaguvulika abakyala babadde mwenyini yafuuka looya w'abasajja banange kasooke mbawuubireko mwenna musooke mukule ku bugalo bw'amaanyi abasajja mwekka abasajja mwekka kubanga Neyimbira Byange badde n'ebitiibwa 2 ekya pulezidenti ne vice webaayo ekyokusatu ekyo nze kifunye nze kogu looya lubaayo omulala era olwekitiibwa ekyo nsaba ffenna tugenda yimbira wamu akayimba kano kapyamu naye nga ngenda kwebaza abantu bonna wamu ne Radio Simba Mr. OTT akayimba kano ke wakozesa okunchalenjinga naye ize jiba mikwano mwenna nzira yerugazi mu kitiibwa ekya looya naye nga kifunyirwa Simba twegatte wa muntu kubenga longa nyingi kale bannange bwesisima mbeera muliko zizerugazi mu bitiibwa n'obumalirivu okusubokooka wakiriisuba omukiriko masinga ennyo okuntegeka mu nsinze nno kwemulinvaamu mukama abatwalirewo wadde ngenda naye neebaza bannange bano nsigo bbiri Kazikomba teyanibazigako yisimagwe ndifa kutendereza magazini mwana gwe webale kulwana nnyo
Sako wansi katone pasa. And mine. And mine actually. Mukyala yempunya yoba okwaseeko katima webale kumpunyira kuwadde diguli naye sika diguli leka nkusuzeeko ebweru enkuba bwetonye ekunjolezeeko ng'omuntu n'okyumuuka n'okirako ettooyi otuufu gunsinze ngwesalira nnyo singa nakusibira ekiyumba kyebweru kivundu mu nju muno kyalivuddewa ekirungi kyenkufunyeemu kiri kimukkiriza emmese n'ebiyenje wabingobako mukozi n'ekirala ekyabasiiguze sinyega ku ngeri gy'okyuma nga bakutwalawa olifa nesimanya n'ovundira mu nju muno ku ngeri gy'okyuma nze ndiba mmanyi si kipya laba ne baneiba abatuddukako okulira naafu ozimba mu nsiko onatwaza n'endwadde ze ziri nemuvumula era kati ennyumba nagiddukamu kati nsulamu kabuyonjo yaddeko ekivundu ky'omukazi nekyentegula wakulira omunyuma abagala okusunga n'endabako naye ate ku kivundu ky'ovaamu esalawo okulekera eddina lyo bajja kukkiriza mpola. Okay. Yayimbye ddayo. Tiro ntuuse nyingiddewo n'egyo emirimu egikolebwa abagezera batya tomuteri w'ennyama kutemera kiro otunula n'agipima bulungi n'ewera okugituusa ewaka osanga mu biguma nabikala abandi banga abalimu ejjadu mutunzi w'ebbaafu atuulamu ne yeetooloola n'avuga n'eggogolera ogule nakwata n'ebbaafu n'agikonkola ku jjinja yasigala mu mutebe ogoka okugituusa ewaka ntitezi byakatenge yabika sayansaalimu ekyo yambula Nalumyanso waliwo ennyimba Mama rachali batata nditoyenda gatawano Mama rachali batata nditoyenda gatawano tukola Iba wano bagenda safari Sambo goita kusuzi Echiluma moto za mintalaye Gafebe tutula nyotuku Gatawano kakasata Nditoya kasatata Narulula lana kusanga gonga mwada miwaje Okay. I was so disappointed. Cheers. Nebazaako ne radio Simba bafudde ekyamaanyi mu kyalo Byange nze mba mu kyalo ddala nno naye ku ssaawa ya leero kirala nnyo tukyali munnakyalo amakubookero puuta kyeyankola ndimala kufa omuzimu nekiterabira twazinkalangala akambasese nze nenjagala ngendekubeko nagayimiranga zendandibute akabiko omulala nsudde eri kumbe wapuuta ekyakya kyabuze nekyemisana yawu puuta nekyeka kyabuze nekyemisana yawuuse bukejje yalengera wansi ekyewujja yalowooza akamale kagudde ku ddobo yanyeenya ekikiranga bweseka netema akakule nebakookeru abasajja ekituufu mukimanyi bakwata ewala ne balekookeru bewujja mu mazzi nepuuta nga yeerippe kulinga
singa ekigami luwale wajjajjange nga wano najja nyamba nejesimatula okudda ku lukalu omwana gwe nga wampuuta abuuse n'okeru empuuta ya luma akantu kali nga bw'okalaba okwata ku ttama engeri igiye kutula akasongezo eringa soseji eyakonye omukyalo olwayo kutulako kyava mbaliza sinapu y'oli tekasajja gwe ng'oli buzibu Kera awasenga nkulopeyo okupeeka omwana tumuzeeko kyova weekyanga otunda ebyawaka iye mbuuza nyo yakaguze okatunze mu kiro oba kalamba kyemanye tekasuuka kiro 2 ekuba katonibwa mu nnyingo situka mwanya otambuliro engoka kibenga akakyayoja osamu Vincent akatungeko bwekanaganaanagokyerako watuwadde dda waliwo lwali mu banja ensonga yeerimu eggumba bw'oba otunula kiwalaata kyayina kimulinga ekyembaata oba sekkoka empange neyeekirevu naye nze kyemmaze okulaba kanfoswala owange kamuteene wasiza omulugwala bo tebasiba nviiri ng'ate ekirala banoonyeza ddala ssente ng'eri oli waka naye nga googeza okwana oba ofa bufi akusaawako omukono oba okugulu mbanyumviza sitole z'abasajja akukwana n'olowooza nti ofunye loodi akukwana yeeraga gwe n'owooza ono simuta bayita bbiri nga bamugabana ne jasula mbanyumviza sitole z'abasajja akukwana n'olowooza nti ofunye loodi akukwana yeeraga gwe n'owooza ono simuta bayita bbiri nga bamugabana ne jasula okay juzi nagendako amunizia mu kirabu nasangayo gayi yali akaskini nga yesaza ebivazi ng'anyumye okufa gwe ng'alina n'ettumbu nga ney'abaloodi nasembera gyendi olutiko ne lungiwa musawo yange ze nali ndina omutwalo ne ŋŋamba apaana leka guno omukwege yambuuza bungi simanyi aiza olina basale kuva mu Magulos Auto Garage okusomo bwa makanika Katengo Advice from me, your boy sanitizer. Why do you take things for granted? Omuntu wajjamu engoye nakunamira aweza mbulemu omukunamire mukama katonda yakuwa ekitaala yamaani omuntu wakunamiranga naweza mbulemu omukunamire ekyo kigwe bawadde gabuwa ze ne bwemba mu lugendo nonkunamira ajadde kikaalu kyenkubye njesumululo olaba ne bwemba mu kidaala nga nze kawasa nefuna miwulire ekitaala Okati TV Neera.